tata kale seka siba basobole banyama mukkirize emikolo egiri mu kantu bwegiti bwe gibeera njagala kulangirira bulangirize mu kiseera kino nti yenna awulira nti ali mu bwangu tukutadde kubanga waliwo ekikola ki nga waliwo asobola okuva waliwo ekijja sebo taata yes kakati akaseera kano njagala kintu kimu mwana munenzi okusaba konna kutegedde naye nsaba okkirize nkukolera ebintu ebi buli aliwa nalina kyalinda ne Haji Abudu oyo naye alina kyalinda abange engalo zajja okimanyi nti byonna ebigenda mu maaso tabinyumirwa lwakuseka nga wakyaliwo ekibulamu era bw'omusaba akayimba kayagala kubuuza mwanyina oyinza okulowooza byakulimba taata wangi oyo gwoyogeddeko ye meeya waffe omulungi ani ow'ensangi Haji Abudu Kiira gwemanyi kitange oyo gwoyogeddeko ewaffe tumuyita HAK Haji Abudu Kiyimba kitange oyo gwoyogeddeko ye chairman w'NRM mu Wakiso district newe mudako bangalo newe mutako gwoyogeddeko kitange member wa General Assembly ate nga atula ku lukiiko olw'entikko olw'executive ya Uganda Muslim Supreme Council ono kitange oyo gwoyogeddeko taata nsaba okkirize mutegeeze ti mulungi ennyo mulungi waffe omwana enzaalo ey'Erwengo South idinabo kitange era omwana enzaalo eyawa Lwengo South era Bukoto South ono oyo n'emyaka nga mitini nyaga livuga nnyo sente zamukenda katonda nga mulungi nnyo gwe mulembe guno kwe tuli gwe mulembe guno taata gwe tukola ki mwanyinaze jangu ebisigadde bireke nga bwe biri jangu bw'abanga yono gwempulira ati kale bali banyinaze mwanyinaze Hajat Hafswa njagala kukakasa abagenyi bwe tewali abatawanyiza kale banyina abalungi ani akutaka zindaalo zula gwoka kutte mukama katonda atukolede naawe ku mugolo wazze kale sooko yanirize abagenyi abo ku lwa banno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ilaikum annabutambale yo assalamu ayonge kumidde nnyo. Ezo salamu baba wange ono HB Matovu yatera ozisima ani ojje osime salamu zino HB Matovu baba HB Matovu
sima newunyisa abaana bato bonna taata kati ebyogamba nti sente zabula ffe netubitegeera mukama katonda kati sente zabula yes kitange omulungi abantu b'ekingo bagenda ne bawooza sente entono kitange omulungi bakubayo ziringa empapula z'amawulire abantu b'ekingo nekiseka essanyu liri wano wangi begombolola y'ekingo nekiseka essanyu liri wano abange ndowooza ebintu bino mubiraba mwana omulenzi oli ayinga ayina ekintu kyavuga okiza sayidi ki eyo egindi gyokitute kale Hajati Zura omaliriza okubuuza ku bantu abo kati yongere babuuzeeko kale basenga kale senga kale senga Hajati Zura njagala nkubuuza ebintu bino wammanga abantu b'obuuzizza obamanyi era bagenyi bo wangi abange muwulirize nnyo nze ab'effumba embamanyi nga ggwe bannaye Hajati Zura mumukubira engalo kaakati oba tobamanyi kitegeeza nti olinawo abamanyi okukusinga ate ekyo kyogedde ekyensinga okwagala kuba effumbe akakaaya otyo kaakati njagala okkirize Hajati Zura kkiriza nti bw'oba tobamanyi ekintu kino kiveemu wayise naye okirikuukinga busuubi kale ani oyo akakutte Hajati Hafsa eddoboozi lyeryo kakati sisita njagala ompulirize bulungi abagenyi abo bagenyi bo wange maama kati obwadda lwaki abalala batumalira ebiseera kakati njagala tukkiriziganye nze abakulu nabategeeza olunaku luno obutassaako nsonga yonna tuwuliremu mu ngeri ennyangungu abantu bano omanyi bonna oba omanyi omu abalala babuwerekeddeko buwerekezi otyo kakati singa nkubuuza omwana mulenzi oyo wamusanga oba yo mwasisinkana abantu oyinza okubawaamu ku lugero olw'engeri gye lwatandika otyo oh yes abange muwulirize nnyo introduction eno muzungu gyayita entandikwa otyo ku kanso waggulu anti ebitiibwa bye twabitegedde yes wangi ngera omugezi bwabeera olekyalekirezi kyaliko okuyimbayimba otyo agamba gwe nkulawo omugamba nti sonna esipaata kona emboozi nti naam inna fatahna laka fathan mubina aywa ليغفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته ويهديك الصراط المستقيم صدق الله العظيم
صدق الرسول النبي العظيم. الله أكبر. الشاخر والشاخر واجي لله رب العالمين. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله. Amadi era badengera kugamba nti ukwaba nokujibuno hajja sini muwa kumukolo kwali ebintu ebikwatagana n'eddiini. La ilaha illallah. Barakallah. Chairman wa Uganda Muslim Supreme Council. Hajja sini rowa Masaka. Mungu yamuwa oyo musabire nnyo abaana. Mungu yamuwa buli kimu akimuwadde. Tato mulungi Wangi oyo gwe bayita Honorable Sise. wangi bibirako Yebaza Kurani. kakati bibirako olese hajja sini kasibe munna mutambala safi Kakati atolo director wa Hamdan. eryo ssomero Ina Chifuma. liteekuba mu Kati ate yagenda kwebaza ku lw'omugole. oyo Tato ono yenanyini bizimbe. Sigera watandikira bulijjo kyolaba ekisiringa obulungi tate. ng'ovudde mu katoogo wali ku kifanikya Afrika baraka. hajja yasini bindako Kurani Wangi? Unabutambala Kurani ye muluma. nabatambala mumanyi nabatambala ku kikwatagana ne Kurani mbategeera. Allah Nakati abagamba sente. abange anaama omukolo guno nga tamaze ebbanja bwe bwatuwa sebo Olusenga agenda kumuleeta. mwanyinaze nsaba omwana omulenzi oyo waali omusituleko omulage bulazi bantu. Mwanyinaze tukira ku nsonga. Wangi Thank you.
Senga, oziruseeko nga okusima baleta naye kali tukitabuliza olungi. Basebo bakadde baffe twagala okutwala omukisa guno okubaaniriza maka muno bakadde waffe Sebo Vice President wekitiibwa Munani Chief Mama twagala okukwaniriza tukubazisa nnyo kuno mbadde situlabangako nga ate oli kuki kapasite eno nga mwenyina w'omwana omulenzi ono naye twagala okwebaza olwekyo mukkirize mu kiseera kino tubaanirize mu Buganda omwana azaalibwa mu kasolya kyamazima tubadde situyinza kukwata mwana tubagamba nti abange tubazadde nga tuli mu kidaala wali kubanga tutya nti bwemwandizeeyo abakulu bandi babuuzizza nti mwatuuseeyo mwasanze batya amawulire gandibadde nti bwetwatuse eri batuddaddedadde buki budaazi n'olwekyo njagala mu kiseera kino bakadde bange mukkirize twanirize abaana ne bakulu bannaffe mu kasolya muno tusanyusa okubalaba basebo ne banyebo bakuluweeradde nnyo basebo muliyo muti eyo mugyebale mwebale kujja bamameeradde nnyo muliyo mutya mwebale kujja mwebale kutwagala mwebale kuwerekera ku mwana mulenzi ono kakati ffe wano we tuli bonna bataata era nga bweri enkola yaffe abakadde abalungi bamaama nammwe eddoboozi liyitemuko obuuyi buno tubuuze ku baana tubaanirize mu kasolya kale bamaama ono yatuwa amawulire era yagatukuza twetugamba nti ennaku z'omwezi ziribe ennaku z'omwezi zino zennyini omwezi guno gwennyini nga guggwako ku lunaku no tuteekangako nsonga yonna kubanga alina omugenyi mu kiseera ekyo mu mboozi yaffe yaŋŋamba mugenyi naye eyali omugenyi ne bafuuka ki naye ate era bajjajjaffe be bagamba nti mu maka omuntu tatambula omu kubanga buyise bw'omu wafa nsega yekola etya yebeka kitegeeza nti abamuwerekeddeko bonna babugiriza bugwirize kubanga bali tayinza kujja atya n'olwekyo bano abazze nabo bagenyi ba nnyumba eno kubanga mu nju temubakubo njagala kubategeeza bino wammanga ajja tikafusiwa amawulire gano njagala gatuuse bulungi omwana ow'obulenzi eri ababadde eri bamulabye naye wano abantu bamwetegereza bulungi n'olwekyo njagala omusituleko abantu bamwetegereze bulungi si weewaawo abanga enjogedde bubi befumbe mbamanyize muŋŋamba nga twakutumye sibi ebyo kati awo obwedda bwe mbalinda akajanja kammwe kamanyi kasampulira endunu nga mmanya nti kati mbalina kale yoyo yennyini musitula bwoba atambula ayinza okujja nga bamusitudde busitutuma kakati mwanyinaze omwana omulenzi mulabi era omuzungu agamba nti a man who is lagicable ti omulenzi gwoleesa alagekako mu bantu wewaawo kakati kino byenjagala okugamba nti ebyafaayo byo bitubuulidde engeri gye mwasisinkanamu naye omukolo ogugwo twagumala era twagulya omukono atuwa ebintu tutya bino wammanga okukugamba nti mwatubuulisa mubisumuni tubuulire ekyo ekikolwa kyokola oba omukolo gwokola ogukola ku lwani mwalawo nakimuli Halima yensonga yamwatera Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu
emizanyo tweyanzege kakati wabanga nati muli Halima mutabani tula sebo taata omulungi sebo Haji H Ekono gwe tuleese nga senga bw'amawula mubanji senga mujjeko kali kadiriza gentlemen taata nga bw'amawula mubanji twali wano ennaku z'omwezi zesijjukira emabega kaawo naye nga wayisewo emyaka 26 otyo taata twajja mu maka muno taata ne mutuzaala naye bwe twajja ate si bwe tuzze kyogamba nti enzija ya muze yanjawulo okukira kweri kubanga luli yali si ssentebe wa NRM wa Kiso ate era luli lwe twajja vice president yali wekitiibwa sekandi ate era bwe twajja mwannyinaffe baaba funankabiro ate era teyali chief whip taata ensonga etuleese mu maka muno taata tuzze kwongera kubasiima kuba mwazaalibwa ddege twabimanya taata tuzze kwongera kubasiima olw'okuza omwana ow'obuwala omulungi ennyo Halima taata n'atufumbira emyaka 26 gy'atufumbidde taata bye bigere bino bakulu abange nze siwulidde bulungi Allahu akbar Allahu akbar walillahi abange abaana bagambye nti olusiima lwe bazze okusiima ku nnaku n'olwaleero lwanjawulo luli baali tebali kye bali naye olwaleero wali kye bakoze ki kale mukadde waffe mu kiseera kiri ebigambo biwulidde nsaba okkirize taata nga tugenda okukwasa omwana ono entabaluganda kubanga ekyamazima bino tuddemu biri byaliwo naye era tukkirize nti oluganda lwe twasiba ku luli katwongera bwongezi kulunyweza kkiriza senga olwendo lw'amazzi taata jangu omwana tumwogere ku ntabaluganda luli gaali gatta mukago kati tunywereza ddala ki ntabaluganda mwene olwendo lw'amazzi lulu kati gwe mwana mulenzi weereza ku bakulu abali eyo kale kakati taata akaseera kano abaana bano twabazaala dda naye ekigambo ekiriwo mu kiseera kino ngeri yokufunza obudde twongere kunyweza bunyweza nsonga nakwebaza bwebaza kubanga olunaku luno ebisinga byakwebaza bwebaza kubanga buli kimu baali bakikola dda kale akasindalo kagenze taata n'okubalaga abakulu abali وعلى آله وأصحابه أجمعين. Oweekitiibwa Vice President, Oweekitiibwa Rufuna Kabirwa, abagenyi baffe mwenna, mwana waffe, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannange ndi wassanyu kubaaniriza olwaleero nga mu bantu bennyaniriza mwe muli n'ennamba 2 wa Uganda. Kintu kyanjawulo nnyo kikulu nnyo abantu bange njagala kubaza Haji Kiyimba mukoddomi wange mukoddomi waffe ate omwana wange manyi Abaganda tugamba nti ennaku weekusangira ng'abadde mwannyoko afuuse kitaawo naye eba nteekateeka ya Mukama bwatu byateekateeka naye njagala kwebaza Haji Kiyimba obudde tulina kufunda njagala kwebaza Haji Kiyimba Haji bwe yajja wano emyaka 26 egiise kituufu taata yamusangawo ne bakadde baffe antwala Halima era mbadde mpulira ebigambo abagamba Kiyimba n'Halima bagenda kutukuza bufumbo la tebatukuza bufumbo obadde butukuvu emyaka 40 naye Haji Kiyimba ng'omusajja omukulu ng'omusajja munnaddiini ng'omusajja omuvunaanyizibwa ayagadde okutuukiriza ekyo kyeyeeyapa kubanga mbaga eri omukolo guli gwali mutonotono obwaffe bw'abantu batonotono naye agamba bataata insha Allah ajja kuddaakira eki
better late than never. Haji Kiyimba atuukiriza obweyamu okwaniriza Yusa. Assalamu alaikum. Abbas Kiyimba. Inshallah. Wajima agambe imama. Nakati omukulu ono ate ye taata waffe. Omukulu ono muganda wa Jaafar Mpanga, muganda wa Haji Ali Kawesa, Abasi Kaddu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. His Excellency twesiimye okulaba mukadde wange. Omukulu ono alimuzadde era naye taata yadda ku ono amannya ge agatubuulire. Amanya Kiwanuka Henry Semalago tweyanziza nnyo abaana okujja otukyalira. Abasigadde bato bange ate baana bange baana nze Sikira Jaafar Mpanga nembazaala. Amannya gange Edrisa Kigozi Mpanga alira Lukaya ndi kansala ku lukiiko lwa Town Council y'e Lukaya nga nkiikirira abakadde. Tweyongera okubaniriza ebigambo ebisinga inshallah tujja kubyawogerera nga tuzeeyo eri waliwo abatulindiridde ababirindiridde waliwo omukulu wange ono ate ye mukulu w'olujja lwakayijja Siraje Senkezi yazze n'atuusa mukulu wange mukulu wa lujja Mulamba yakulira olujja lwakayijja. Kayijja azaala Buledi Kawesa, Buledi Kawesa yazaala Jaafar Mpanga n'ali Kawesa abatuzaala. Musika wali Kawesa era omukulu w'olujja luno tuli baganda nga Jaafar Mpanga mwana wa Buledi mwana wa Kayijja, tuli bazzukulu ba Walusimbi Ebakka, tuli bazzukulu ba Magunda Erwanga, tuli bazzukulu ba Senkezi ng'obulungi. Bakadde bange bisigadde tujja kubyogera inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ebisinga ku ebyo tujja kwongera okubitegeera. Bamaama we bali wano endi abamaama bibingi mpaawo Haji Kyotomanyi nkwatagana ku bamaama kati okumala nnyo budde njagala bakadde bange tukkirize nti abaana bamaze okutuuka mu nnyumba ne banywa olwendo lw'amazzi. Ekyamazima sibazaaliddwa obuzaali kubanga bali bakola ki naye nga bagambye nti atuddemu ate tuddeyo tuleke kubakulu mu ngeri ennyangu wandirowoozezza nti oluvannyuma lw'emyaka 26 bazze okulaba ku bakulu mu ngeri ey'enjawulo. Kyekino ekifaananyi kitukola ki twagala okubebazinga ennyo wekitiibwa kade ofe tweyanze.